Wenyini ku celebrity track. Of course, woligera maso berengo subscribing Allen Cruz gemanya Mr. Handsome, and of course ku roundabout BBS Top Fighter woli wabali nyo kubeera ngo twegattako onako lwaleero tulina chali waffe abamulaba ku social media mulaba asabula kye bayita okusabula bamuyita Cox ono ye manager wa Zella wakitegeera naye nga ssaawa zino bayawukanye buli omu akola bibye naye nga Cox ayina ensonga ez'enjawulo agenda tubuulira lwaliro ensonga ze tugenda okwogera ne Cox tugenda kuva Zella kamu kuba agamba amumanyi bulungi teri amusinga Cox agamba teri amusinga manya Zella wano mu kibuga Kampala tugenda mma basinkana batene Zella n'okutuukana okwawukana byawedde bitya Allen Cruz gemanya joba okola kwata ku pesa wansi subscribing tweyongera obungi ate tubeerenga ekintu kibenga kigenda mu maaso divorce ku kamera kwali bulungi nnyo okubanga ensonga zonna tuzikutuusako bulungi nnyo wano ku roundabout woman celebrity track. Okay, Cox, abantu soko babuuzeeko mu lulimi lwe bategeera. Bannaye muli mutya Bannayuganda, obulamu buli butya, mwaka twakaguvaamu omukadde, tuli mu 2020, nsanyuse nnyo okubalabako abandaba. Nsanyuse nnyo okubanga Katonda abasobosezza okuba nga mwatuse mwaka omupya. Ebiriwo bisava lwakuba erudda binyiiza, abamu bibanyiiza, abali fake bibanyiiza, abali real bibasanyusa. Kati lwakuba munnange nze erudda abantu bagamba ndi Black Jesus. Lwaki bampita Black Jesus? Nyimirira nnyo ku mazima, njagaliza nnyo amazima kubanga ku myaka gye ndiko gye nnina bwe mundaba Ebyokoledde eggwanga n'ebyenkoledde eggwanga ffe tetwemulisa nnyo. Osobola okubeerayo nga bulijjo obadde ogamba omusajja ono abadde waliwo abagamba omusajja yakazuuku kavudde erudda abatuba tetumumanyi. You always see the fake, the real people are here. Bamuyise Cox gwabadde tamumanyi kugambye abadde manager wa Zella awo nyino tugenda okutandika okusuula emboozi amakerenda. Cox akulaba essaawa zino n'abakulayo ku social media akavidiyo akatambudde ayagala kumanya emboozi emuleese olwaliro okulaba. Cox, how do you meet Zella? Lwaki omuyita Muffere? Tutandikirawo. How do you meet Zella? Musisinkana mutya? Omusanga mu mbeera ki? Bino sijja kubyogera nga twewaaniramu, naye ndi musajja mukunguke mu investigations bye bayita ba private detectives. Zella musisinkana ntya? Ndowooza weoyagadde ntandikire. Nze kuva dda myaka nga 25 emabega mbadde nnyo mu bivulu ebiri international artists bwe mbadde mulaba. Nabagambe tetwemulisa. We are the people they call behind the curtains. Oteekamu essente n'otuula mu ntebe n'obeera n'abakozi. Ebivulu byonna bye mbadde mulaba eby'amaanyi, ebibaddeko abayimbi ab'amaanyi ennyo, ebibaddeko business signal cautions, ebibaddeko Megafest, Club Megafest yali Namboole, mwali Burna Boy, Shaggy, Patra, Mafiki Zolo, name it, n'abayimbi b'e Uganda, okwaliko Econ Uganda, Arakel Uganda. As a senior coordinator mu bivulu bino, mu process eyo omukyalo ono we yalabikira, naye yalabikira kwatya? How did she come? Nakyo kikulu. Nze omukyalo naye simumanyi era nga ta-existingako mu nsi. Yalinganga omuntu w'okwata n'obeera ng'oyita busitema babuuni n'eva n'egwa mu kkubo ne weebuuza zino babuuni zivaawa ne bagamba munaye ebisolo bwe bityo bwe bibeerawo wano. Just because I had gone to Malaba, they learn like that. Bwatu genda nga Malaba bagamba waliwo enkima eziyimirira mu kkubo bw'oba ogenda Arua eyalira ensolo eziva mu bibira mu national park ne zigwa mu makubo. At times muziraba. Yeah. Naye nga you are a friendly person, bw'obeera friendly to man, also in the animals, you get to be friendly. Eyamusembeza bamuyita Sudiman. Sudiman wajja n'angamba Cox omukyalo ono twali ku event ya business signal nga zze Uganda era nga mwaka kyolo that was 2015
In fact natandika 2013 wetwatandika okutapinga Tough Gong eya Busy Signal. Show eyo bapartners bali babiri, mwalimu partner w'amaanyi ennyo gwe beta Keti ne mubeeramu ne Bia ne Sudiman. Kati mu bonna nali ndiwa Keti ne Sudiman bonna nalinga nabo because I was under the biggest experience mu events as it international. So I was the senior coordinator mu event eno. Mu mbeera yali etambula bwetyo ne kiswanga omukyalo ono naye simumanyi bayire ne tukola Busy Signal era jjukira ku kaseera ka Busy Signal waliwo ne bata emu yaliwo ya radio and was it radio and Baby Cool ekya Ddondo nga tuli wano mu Cricket Oval. Esho bwe yaggwa ya mu 2013 yali very successful. Then promoter wa event ya the Battle of Champions ya Radio and Weasel and Baby Cool in 2015 yandaba bamwitanga BK Benon Kasenen yandaba n'agamba omusajja oyo ya make his success yali tamanyi mbu battle y'abana music we Uganda we Jamaica asobola okubeatinga battle we Uganda. It was one of the biggest events ever in the history mu battle y'abana Uganda event eyaliyo mu 2015. Kati ku lwaki ndeeta omusajja oyo mu picture? Omusajja ekimulesa mu picture bw'amaliriza okubeera ng'amaze event eyo ya lobbying okwagala okukola battle endala eri between Busy Signal ne Cautions. Jukira before then twali already tuleseko Cautions ngazeeko wano ku Cricket Oval. Era katukolagana n'omukyalo gwe bayita Lollipop lwagwa bonabona nja bagamba ebintu byabwe naye saka kuba addressing abagambe mbalese mu picture ndiba disrespecting naye njagala kugamba that obuzibuze ndaba abayaaye n'abayaaye all the time n'abafere abayaaye abeera omufere obufere buli maaso okubeera omufere naye diguri ki gy'obeeramu waliwo omufere amegga n'aluma katoyo edonizera katoyo tujja kutuukayo okubuulira ekituufu kyenyira obufere bwe buliwa naye njagala kubuulira how did she come to get next ku lwaki asemberera Vimito donizera asemberera Coca-Cola Kibedi ategedde kino muba mukitegedde. Kati bwe tuleeta event eno webeerayo nga twalina battle eya between Busy Signal ne Cautions Cricket Oval nga baresidinga ku Sheraton who were our biggest sponsors. Omukyalo ono najja ne Suudi yali mukwano gwa Suudi sinze Suudi najja nangamba munaye omanyi waliwo omuntu ayagala okulobinga omuyimbi ono ne mwa muyimbi ki nagamba Busy Signal ne mwa this time kujja Busy Signal ne Cautions you are not part walibadde so straight n'obulira omukyalo ono solely part of the event eno. Omuntu ali part of the event eno yateekamu sente bamuyitanga Benon Kasene ne BK yalina nyini mukolo guno ne mugamba mukwate omutwalire Benon Kasenene ye yakwase contract zino zonna ez'abayimbi bombi nga bwalina mu interest ya Busy Signal nga bwayagala okukozesa kubanga kisheyo yali ya mulundi gumu yafu olwamunoonya Busy Signal ayagala mukozesa ki ayagala kumumenga shuwa naye ajjamu omanyi yali akolanga karaoke yakolanga karaoke ku kyale ebusaabala eyo makindi eyo zimanyi bweyo eyo kati nga bwomanyi bwe weewaga bw'otuuka mu nnyumba n'ogamba nsobola nange okukola pushe ennene n'agamba ndowooza nsobola nange okukola show ya Busy Signal busaabala eyo gye yasulanga eyo manyi balabanga nnyo firimu akandolindoli ebyo byebakola ebyo firimu za ngayagala Busy Signal singa aba amaze wana asobola omutwalako extra show. Yes, extra show kyova olaba show yali ya mulundi ogwo gumu yali ya Friday ku Cricket Oval naye ng'ayagalako sa Sunday agitwale ku beach eri ku Spena. Why does she want Spena? Because twakola show eya 2013 ya Busy Signal ne selling out massively ne beating out the Battle of the Champions yaliko Radio and Weasel ne Baby Cool. The extra show which was in Bobali Imperial Resort fenga tuli ku wali ku Spena Beach Simple Mbozi kati omukyala agamba nze njagala nsobola kane bakwatagana ne Suudi nze ne mbaleka nga bw'omanyi omukyalo oyagala nnyo alina akasagazi ndowooza ne Suudi yamwebakangako bagenze mu loogi amukozeseza bye bakozesa nga bw'omanyi omusiru wafuirwa singa omukazi nga naliko mupolota ssente jjukira bali basimatiwa yabo kati nga bwe otamanya bintu bwe biri ngenda okuwulira biri eyo omukyala nkoma wagamba naye musajja gwe nakulabye oli kuwalaali ondowooza yali alowooza nange ndimu omu ku bano basimatiwaya natakimanyi ffe tuyimiridde tuyinamu twakolamu
Ngenjogera ya bulijjo bwe. Twali twakolamu. Ne mugamba wazze wano nga target yo yaki wazze ne suudi n'ogamba oyagala kupatalalinga oyagala kulobinga business signal ajayimbe ku Spena Beach ku Sunday since the show was only once for that weekend on a Friday. Ne mugamba nabalese mukole ebyamu. Kava atandika okugamba ono omusajja namuwadde ssente naye obuzibu bwe nnina sitale kumpa receipt. Ne mugamba ozimuwadde mu terms ki? Is that how they transact? Agamba yamuwadde ssente meka? Agamba yamuwadde ssente emitwalo 2. Jaddo. Ne mugamba ozimuwadde mu deal ki? N'agamba munnaye ayagala omutwalo omulala ogwokusatu 2 nagimuwadde naye njagala ogwokusatu. Ne mugamba bw'oba wamuwadde emitwalo 2 akukakase email zibeerawo omanyi teyasoma. You know this is the problem of it. Kyova labangamba abantu before you go into business make a research. Sooka omanye business gy'ogendamu bwe bagikola batya okola otya era onaafunira naye obusiru obuli mu bantu bano abasinga obungi ng'abo abo bita basocialite b'omu byalo. Kati yasooka kutomera nayo kajjadduka emisinde ne mugamba kati buzibu kimu omusudimani namugamba yamwongera omutwalo gumu. Ne mugamba sheno si ya Sudimani yajja mu 2015 eyalobinga abayimbi bano bamuyita Bikke. Wali badde osituka n'ogenda n'olaba Bikke nakugamba genda olabe Bikke. Sudimani akuyambye buyambi ogonde olabe Bikke. Ne Sudimani si alina contract y'abayimbi bano abajja oba bali Uganda. Naye nga bw'omanya mukazi bamwe bakako atandika okulowooza ng'oli nti wala ki. So in the process ne mukkiriza akole ki n'ambuulira byonna ebyabwe saamukkiriza but it's like yambulira bakkaanyiza. Kati Sudimani natandika okugamba mukokise ono namugambye najja ntandika okunteekako obulimba. Mbona mugambye oli patana nga njagala alete emitwalo 3 omuyimbi agala emitwalo 6. Sudimani akikuyingizaamu? Akinyingizaamu ayagala kunyingizaamu si kunyingizaamu. Angamba njagala obeere gwe patana mugambe naawe oli patana mu bintu. Ne mugamba nze sijja bikola nnyo ebyo siri muntu sajja muyayeyaye beera genuine gyali mukazi mugambe show ya mitwalo 3 era mukanye bwemba mukanya n'abayambamu amwongereyo show. Kati omukyala n'angamba manya Sudimani n'angamba kokisi toyogera bireke bino nabimaliriza dda nze yalese omukyala lumwe yamulese nze amutegeerera nengamba okay byamu. Kati tuba tutudde olunaku lumu omukyala ambuuza wamma gwe patana wange wabagambye ne mugamba nze munaye siri patanaawo nze show yange nze ndi coordinator wa event ya business signal ne cautions n'ebikwatagana n'okubeera nga mpa omuntu omuyimbi sibiriimu oyo bwe mba mukolaga nze kyemmanya ina contract ne Tafugongo naye ne Bikke yayita mu ye okufuna ni business signal. Kati oyina okumanya that actually ne bwaba yayita mu ye contract ene ya this time yani ya Bikke si ya oyo takulimba. Omukyala ndoza naddayo natandika okubeera nga ateekawo embeera n'omusajja namukonvinsinga namugamba omutwalo ngwagala guteekeyo tugende tukole ki. Kati jjukira omukyala oyo mu kaseera ako yali yakafuna abaana baabo ababiri abato abawala ng'omusajja akyalina feelings amaanyi. Omusajja neyewola mu looni mu America n'amugulira obuyumba busaabala awo manye Salama Road. Kati bwe yabugula obuyumba omukazi nga bw'omumanyi esente zotakoleredde era tosobola kuzikiipinga n'abutunda akole sho atunda afune ssente guli omutwalo ogusigaddeyo aweze oguli omutwalo ogusigaddeyo zibeere 3 n'abutunda ng'ayagala kumanyika. Kati ye naye yali ayagala nga bw'owulira abakazi abagagala ogamba kutubanyike twagala kubeera ba socialite naye nga socialite bakubuuza wasoma wa tolina background yakusoma wakola wa tukolangako okujjako profile yo nga yakwetunda China. Kati bwe yatuuka mu kiseera n'ajja lunaku lumu ng'akaaba akamba banzibe naye nga bakumbye batya mbu omusajja munnaye ngenza okukizuula takutawangayo sente ze namuwa. Naye mugamba kyensobola okuyamba yakubira poliisi nkulagirire waali omukwate mugende mukisotingire ku poliisi era bwe kyali bakwata Sudimani ne muteekawa poliisi. Ebyo byali story byabwe babiri bakanya nga bwomanyi omukazi gwe basulako bwasanga boyfriend we they know how to settle it nabaleka z'okwange gwali guwedde. Kati omukyala amala 2 weeks yali mu kaseera ako era nga takwatagana n'omuvubuka gwe bayita Big Eye okukyankana okwatandikira awo pulira. Kati mu kukyankalo n'okwo Big Eye jjukira naye nga bwali yali mwana muto muvubuka muto nga abeeyiya nga bwomanyi myaka 21 they are still young. Alina mu hiiti ye gyakubye ndowooza bali bakamala kukola ebivulo mu Freedom City naye here mbu bakolako n'ekivulo ku Freedom City.
omukyalo oyo ateeseyo buli kasente ke konna leero kyo bangamba yabasala kati Big Eye nga bw'omanyi akubye hiiti atanze okubeera hiiti atandika okulengera obuwala obulungi obuto jjukira bwebeera omuyimbi we Uganda abaana abato batandika okulabika akizuulamu omukazi gw'alina bazimba muzimbe tebazaala muzaale atandika omulaba nga okunyirira takulaba ate ng'omukazi omanyi abakazi abampi balina bulugezigezi baagala okuteekawo embeera njagala kucunga musajja ayagala mucunga bikiko Big Eye nange nedda sijja sobola bino nafunye gyakawala awo wafunira omuwala ono osimanyi Sasha simanyi Brighton wafunira oyo kati bw'okompeyaringa Sasha Brighton n'okushayatiranga na Donizera is a dwarf olabira ddala takompitinga mu big league ye kyeyagaana okumanya bw'abavubuka bano ab'ekibuga tosobola bafuga abaana bato bakyalina appetite nyingi amufunuledde beezaddemu tamuzalangamu omanya already muzadde amuwadde yes beezaddemu batankalanye it's true bali bazadde oyo omwana oyo omuddugavu gwe balina gwe batambuza kati even in that process omukyalo yalina abaana ng'agamba balongo kati nga mumanyi engeri gye nkulonzemu gye wanyambye n'onkwasa Sudima n'emukwata nemuteeka ku poliisi I think you are very legit my sincerity abantu bakitekinza advantage of kyovola bino byonna gye bireadings najja nagamba akati nga bwe ndabye njagala onnyambe gwobeere consultant we nga gwona advisinga consultant advisor ku projects zange nemwa projects z'okola okola mulimu ki neteeka okubuuliriza lwenzuula yali yeetunda China yali yeetunda Dubai nga Dubai yoyo kafulu mu kwetunda era ng'akwata abawala n'abatwala n'abasimagolinga kati ze nentandika okugamba mukyala gwe wali badde otandika kati nga alina okugenda mu transformation ne mugamba nze bw'oba oyagala mbeereko consultant we you have to rebrand yourself olwo maze okutegeera nti atwala abaana maze okutegeera abakyala abatwala kikakasizza otya kikakasizza kubanga yalinanga contact omanyi ye ne maama we Muffere maama we yayonka yanywedde ebizigo nga bw'omulaba yena yemyusa n'olulimi lwa yero n'amaaso n'eriiso ye mubbi we namba emu ye musawo w'omuganda kyova olaba ye bw'okola bizinensi naye enamba gyakuwaya maama we takuwa ye ey'ekifere awo katunywemu kasukali twongeremu taata twongeremu tugere mu maaso kati maama we ye big league ye plana w'ebintu bino byonna babbi bakakongoliro kati gwe bw'okola bizinensi naye sente toziteeka ku ye oziteeka ku akawunti ya maama we nga bwe mbadde nkunnyonnyola ng'obuzibu bujja ne Big Eye wuuyo kati omukyalo ono teyajjamu lubuto olubuto telwavaamu yalugjamu intentionally lubuto olwani olwo lwagamba olwabalongo lwavumiramu Big Eye is innocent in some way or the other. It's only that at times mulaba ebintu bya social media yakosa social media kubanga ye yakola dde ebyekisiru bamusadde akadde waabwe bamuvaako bamuwaayo taata we akugamba oyo omwana tomuŋŋamba namuŋŋamba alina abaana abalala but why is it that gwe wali olabeko ng'ayogera ku baganda be goloza kulwaki ye yaavaayo n'ayogera ennyo neyeteeka gweomubuuze muganda wali luddawo bonna baganda ye bonna ye yekka eyakuhitinga target n'afuna omuzungu kati so atandika trade y'okutwala abaana ebweru biki yes atandika trade y'okutwala abaana ebulaaya nga bwakola account era account sente ze baateekangako abaana baaziteekanga kulya maama we that's why bwagendaga okumuloopa nga kugamba waziwaani ekyo akikoledde ebbanga okuva emyaka n'ekisingawo emyaka 10 kati munkola bwetyo ng'akwebuuzaako ng'abikola ebyo oba nga takwebuuza taneebuuzaako ngenda obisanga kati nga bw'obeera mu process otandika okumanya omukyalo ono bino bw'abadde abikola bano abantu tebamanyi mbuuza abayaayi baabeera nabo nga be bana bakuba obutayimbwa ab'ekatwe batambula nabo ab'emakindi abo ababibbi ab'obusimu kati ŋŋamba kati ono okimanyi ono asobola okubeera asobola n'okutuleetera bomu e Uganda coordinating ne security council e Uganda mbagamba I'm going to be an undercover cop for 5 years lindako
Cox ogenda eri police obagamba otya? Mbagamba ndaba omuntu wa trafficking abantu abana Uganda. Mbagamba but we don't need to arrest her now. I just have to be an undercover cop for 5 years. Mumpe myaka 5 from 2015. Mwagala mazima mwagala bintu ebibanyumira. Bwema mwagala mazima muwulirize. Mutu abali eyo kwata glass ya wine, kwata echupa ya soda, funa popcorn, gwanywa kabia anywa amazzi nywa tutandike emboozi kati. Bank clearinga. Mbagamba kirina kuntwala fine. Go ahead. Kyebayita clearinga. Omukyala with my sincereness agenda mu America olwamaze okujjamu olubuto agenza akizudde big eye yafunyisiza omuwala gwe bayita Sashani agenda okwekuba mu ndabirwamu lwetu na mu ndabirwamu n'alaba Brighton okunyiranga gw'amaanyi ye agenda okulaba ye mumpi oli muwanvu gwatugamba big eye afunisa Tasha Brighton olubuto Doni Zella alabiganye alinnye ennyonyi ye batisanga bw'omanyi omukazi atega akatego mbunfunye balongo ateekawo embeera nga bw'obeera n'omukazi agamba nze nina balongo oli alina omu wali muviiridde nojjeeni kati bino byonna agenda okulaba takisobola kuwangula ku kintu najjamu olubuto kati that's why the problem I was telling you even before the end of the year last year that trash and nonsense people or fake and fraudsters, you better quit my following of on social media. Kubanga waliwo ebintu byembadde stomachinze for long nga ye time yayo 5 years zange zibadde ziweddeko nga it is time for me to walk out nga bwalabanga Inspector Derek about the old folks on TV. That's how they do the job professionally. Omukyalo na akwata ennyonyi agenda mu America. Singa mu America yagenda nga muna Uganda bonna bagenda ku Yuna ababulira mu bizimbe. Bwe bamugamba Yuna weeri kwanga oluzungu talumanyi teyasoma. What do you think Yuna? Bw'omugamba Yuna asobola kibulira. Does she know the meaning of Yuna? Nga tumulaba ku Facebook ne ku social media platforms ezenjawulo ayogera ku luzungu. Oluzungu olwa P3 it is only for the naive who think that's English. Ayogera bwogezi luzungu olucommon oluku identifying osobola okuwa identity osobola okuintroducing introduction obeera ng'omuchina abajja wano abachina bano boogera oluzungu majority of them don't speak English but so, they know. Don Zella ogenda mu America yayita mu bino ebya Yuna byayitamu naawe ani olwabimupangira kaawo despite the fact ne bbaawe naye yateekamu omukono big eye twogera oli omuzungu oli ambi yalwala Parkinson disease Parkinson disease bagita Parkinson omuntu okubeera obuko mugiyita obuko mu Uganda okankana mubita buko omanyi abazungu tebiriyo balwadde bujja buzi because of age and what utera okwata abakadde ono bamuyita Cox subscribing yagambye funa embeera ng'ofune wootuula onyumirwe bino byenkugamba togenda bifuna walala okujjako ojja bifuna exclusively okuva ku nze byenjogerako mbyogeza authority despite the first kyali manager we ekyo kyange ekyakontra kyawedde ebyange nabikoze byawedde nemuteeka mu maaso ga Katonda ali ku mulamuzi kati first oh Jesus that's how it was in the Bible bakwata Yesu n'omutwala Pilato kati mukama wange amaze okugira omuzungu amukoledde ku mpapula agenze mu Yuna amuyambyeko amugambye kanga bwe yazaala abaana be sindile nga bw'omanyi naye nga kituufu alina abaana be alina abaana babiri ab'omuzungu owokusatu ono aclaiminga mbu baamukwatira mu kalenda ng'atamidde kubanga big eye agamba yamutwalanga mu kalenda bwe baamukwatira mu kalenda tajjukira ni yamukwatamu n'azaala omwana n'afuna olubuto. That was just a cook up story but because omuntu butabeera Uganda bantu bangi nnyo bagenda ebulaaya ne baleka bakazi baabwe wano ne babawa embuto ne babazaalamu nga tebaliiwo bw'obeera omusiro omukazi akulimba bulimi n'agamba wandeka n'olubuto naye nga luba lulwo eba bikoze wano emirundi mingi nnyo omukirabye wano
kati ye kyeyakola kyekyo n'awaayiriza abantu bamukwata ekitaliyo n'akiguza omuzungu. Omuzungu ono si ye mugagga ali awo. Ordinary bazungu nga ggwe bw'onoonya ssente ne bakusasula miliyoni emu miliyoni 2-3 naye bw'ali ordinary lwakuba ye muzukala enzungu sigamba mbu lord no si lord just ayina mbubeezi yeeyiya bweyiiya nga gwe boogula erindaazi ewaka omulala n'agula omugaati gwa superloaf. sigamba nti muzungu nnyo mugagga nnyo nga bano aba bad black tebaliyo. Ate bad black ye alina taikuuni. Onalinga abana abazungu abatambula mu kibuga banatamiza ebigere okuva e Kampala mpaka ewandegeya nga bali emberenge genda maaso. Kati kyengezaako okugamba that omuzungu si loodi akolera bukolezi nga engineer. Bano ba engineer nga abamusa bode abavuka bamusa bode oba wakiseka abateekamu sipeya mu mmotoka bwe batyo. Naye bw'ati bw'ali investor si investor. Ekya investor kinene nnyo. Investor aba yakola investor aba yakola nga yanoonya ssente n'akwata ssente n'asavinga pension n'emusasula. Ono ye bayita ba local investors. Bw'obeera mu garage ne bagamba wereza sipaana bano sipaana bwe mubayita bati batani boya tool boy yes. Kati naye bwe yali nga bw'ogenda mu bayinjiri abano ab'ennyonyi ye bali wereza sipaana eno 12 leta magalo waliwo bali ababikola bennyini ye gugwe. Kati zano ordinary person omuzungu gwe yafuna naye omanyi bye twogerako abantu bajaga mu musajja alina fitina no. Omanyiza obulimba si bwentu. Omanyi amazima gatuka ekisaani gakola ki ne gavaayo. Kati bba abantu kabakuwulirize bakabakulabe. Tugendemaalidde emyaka 5 emirimu byagamba munatandise jjo byogera ladies donzi nga abo Biden yeyita donzi alitunze eno bannayuganda banayiva abataasoma bannayuganda baganye okukola kubanga bannayuganda waliwo bannayuganda bakozesa social media okubeerako okulaba tebasobola kunoonya mulimu tebasevinze tebasomye. So those are the class of people who are quite tried to defend. Dino donzi alikozeseze eno kati omuzungu amanyi linnya ki bamuyita Nandege Shaila Ali. Imanyi Shaila Ali. Ati omuzungu waba amuyita agamba Aliya. Amuyita Ashila. Kubanga kweriri. Donzera lyaffe eno. Lino lyamwe ly'abayungwe by'abafala lyabbirako. Kyovola bwakugamba donzera big don. Yakikosa nga doni golowooze munene kyobola bagenda mu bifo eby'amaanyi. Gwe bw'ogenda ewaabwe omaliri omanyiye ewaabwe waliwo basula. Tubuulire. Gwe bw'ogenda ewaabwe wali endejje oyinza okulowooza bambi balina oba balundirawo mmese. Lwaba zaagala kwogera gwe bamuzaala. Awo kitaawe si wawe. Kitaawe bambi yazisonoonya ssente n'agula kubanga omuntu bw'ogula endejje awo. Era obeera olinamu nkumu. Omwana yakola yafissa obusente n'azimbira taata we. Taazimbe ki alina ki? Muve mu kulimba banaye muve mu bintu kyobalaba interview ezimu saagala zikola. Kubanga abantu mulina kifu ate mujja okufuna reality. Nakugambya mu Black Jesus. Tuwa amazima taata. Talina kintu kyonna mu bulamu kino ku property ya Uganda talinaawo. Bw'aba alimba okuggyako ettaka liri lyenkugambye ery'ebusaabala. Emyaka gyonna gye mumulabidde tabeeranko na property yiye. Alinga abana abayaya balinga emunyonyo nga bagaba ssente nga bagaba Don Boys bakuwa entandikwa naye nga n'ennyumba agipangisa. That's why you see her in apartments. Bwabazze yayina hama n'ajwa big eye n'avugamu n'agulya big eye emmotoka n'agamba big eye emmotoka ne bagimwokyako n'amuwa endala. So ebintu ebyo omuntu bw'ogamba nti tewali big eye si emmotoka si tebagimwokyako yagyokya yatuma abayaaye bano abatambula wano banne basobi. Big eye tebaali babbimbo bajja ne bagyokya no. Yatuma abayaaye nga nagambye Shasha Brighton brought a lot of problems. Yatuma abayaaye big eye nga anoobye akooye waka asitudde ebintu byagenze olw'okuba yali aguze emmotoka. Omanyi buli lwobeera abakazi obuzibu bwe balina buli bumu. Emmotoka bw'ogigula ku hire purchase
emmotoka million 10 n'osasulako million 2 n'ogula comprehensive insurance enkeera ne mugyokya ebeera ku advantage kugwe yateeka comprehensive insurance esasula oli kyemba nga bino bya kifere ebyo yabikola mu program byali program era kyova olaba emmotoka yo yennyini bwe bagyokya there was nothing yagyokya nga yagala oli omuvubuka akomewo ajje ewuwe mumaka gaabwe akomewo ewaabwe wange yali agenze kati okumulagako yamugamba kale nga nkugulire nga bwogenda muboni abayindi bali wano osasula million 2 emmotoka ya million 2 nekuwa terms of payment kati obeera nga olina reliable job oba olina business eyingiza sente mukyogerako bwogezi ne bamanya engeri terms of payment nga bwe biri mu America kyobola mu America omuntu asobola okugula emmotoka yonna akugamba nagula eno emmotoka 2019 naye nga agenda gisasulira emyaka 2 bino byembagamba kyobola mu America abasinga majority of the people are broke bakolera state abo bwe mulabona ku social media nga bawogana abamu bagwadde eddalu so kati soko tubulire Zella atambula agenda mu America obulamu atandika atobuyiza mu America agende woli omuzungu gwotugambye aweereza supana oba olw'abaana ababiri bali omuzungu oyo munzira kisa omanya abazungu bazira kisa omukazi bwane bwakera ku manja n'agamba banrapinze akola sympathy vote moment eyo n'agamba omanyi bakurapinze so sad ofunye n'olubuto mbuye don't abort n'adopting omwana oyo era mu baana bonna bafuuka America gwe weebuuze lwaki omuzungu yafuula abaana America ye teyafuuka no big eye bamufuula America kubanga yamuadopti yamutwalanga wuwe Zella talina mpapula za mu America talina mpapula batugamba alina green card tagirina green card gyalina fake ebyo byonna kyovola lwaliro mbadde ku American Embassy I was called upon American Embassy yakuyise American Embassy empise nenjiwa details zaayo mugenda kulaba the first Ugandan to be deported nga tawesezza nnyonyi temututte China temututte Dubai ngemulese ku Entebbe airport straight up FBI kino kye bayita bullet on the head bota mbagamba ebintu tembitegera I think people are catching up now ate mukujja agenda kujja yekka abaana agenda sigala mu America bakomyawo Donzi yekka maaso ku lutimbe obukyayi omuntu ayinza okubuuza oba Zella wa mukyayi bukyayi Zella teri amukyayi bagita kama is a beach buli lwokwata nsiba ngamba abakyala kasita okwata abaana n'obaabotinga kasita okwata abaana n'obaabotinga n'oclaiming ebintu ebitaliiyo you are held at one time this is the time Zella okubeera mu America ayimiridde olw'abaana akola goloza ayina ki soko tubulire Zella talina mulimu mu America takola talina mulimu ekintu kye bayita child support kimanyi gavumenti emulabirira nemuwa emmere bano abafuna ebimeremere babeeranga ssomero nga bali mu UN ekirole kipaakinga buli lwakusatu ne ku Saturday nekibawa ebigaati n'emikebe n'ebyenyanja n'eminyama bye balina okulyako kati America yo yakola ekintu ekyo kikoledde ba homeless people naye omuzungu ye yasasula ennyumba so the muzungu is the one who takes care of the kids omuzungu asasula ennyumba lw'abaana of which kati agenda batwala abaana era famire y'omuzungu teyagalirako ddala ki Zella kulwaki teyajjanjaba musajja oyo abadde akyakala bukyakazi omusajja abadde mulwadde tamujjanjaba tamwako natikerenda n'erimu in return family yaneemanya mbu baafuna omukazi omufu nemukyawa to the level omusajja mulamu gyali era famire ye mulabirira alina abaana abawala abakulu yes abawala abakulu bali myaka nga 25 28 so they take care of him kati ye mu America Zella asiba munju nakola Facebook live munju na Facebook live that's why abantu abali ku Facebook they believe that yali kwa alali bino bwe mbagamba mulike kuteekawo mbuteesewo mbeera mbi nedda njagala kubuulira that it took me 5 years
waliwo blogger gwe namulaba naye abali ku live nga Donzella yeyambudde akola bw'ati akola buti. Nakugambye tebakola omulimu gwe kubeera mu nnyumba kubeera America first world balina internet bagisasulira naye omugagga agisasulira kubanga alina okukubanga okufuna okuliza abaana be taata w'abaana abeera Dubai Abu Dhabi alina communicating era bw'akuba essimu acommunicatinga ku mwana w'omukulu gwe bayita bani Brighton si wa big eye yono omwala omulala omukulu ngomanya abaana baabwe sibalinako interest nnyo ye Donzella gwe nalinako interest abaana there is no problem omwala omukulu owuwe Brittany Donzella waba asaba ebintu ew'omuzungu ayita mu bano baana omwana gwe boogera naye omwana ye boss si Donzella and that man does not contact Donzella. So Coxie omuntu aweyeebuuliza obusungu obukyayi n'okoowa Donzella wabujjeewo era bwavudde ku bulimba. Let me tell you something. Limit kye yasembyeyo n'ogamba nti kati mukooye kanjabye. Kino njagala kigamba buli musajja yenna yenna mu bulamu muna buli wandaba mu kamera ino ng'oli musajja. Omukazi bw'omukwatiranga mu bwenzi mugamba dde ewaabwe bw'oba omwanjula bagamba there is a confession asobola okurepentinga asobola okusaba for forgiveness naye tekitegeeza ali kikomya ekyo kiyige okuva n'olwaleero singa Katonda akuyamba bw'olikwata mukyala wo mu bwenzi that's the end of the story kiba kitegeeza trust is broken period. Ne bwalikera ku makyayo yali tayoza bintu takola ki n'asiimula n'anyiriza n'akusenya n'akola katya n'akukola buli kasasiro yenna trust will never be. Kati bino byonna mbadde nzijja bulijjo mbitambulirako ngambira nze nsobola okukola n'apology nga nina kye nnoonya kyenva nabagambye bampita Kibedi Cox General 10-star general. I'm the last man to stand. Waposinze ne chat zamwe ze mwabadde naye nezo. Ebyo byonna mbadde mbiraga nga njagala kubakakasa obulimba tebusobola kuwangula mazima. Abantu kimanyi this is breaking so many people who believed. Akozesa abaana abo kati tulaba yagambye muze nkozesa abaana simanyi nkozesa mutabani wange just because njagala kufuna. That's not like that. Do I look like I'm broke? Do I look like I'm poor? No. It is a situation. It might have found me when I'm down, when I don't have money. True. But I'm not going to sell all my properties. Nagambye kuna example nebagamba yes. Mutabani wange yafunye challenge nene. Yogeno operating. But what should we do? I've sold my land in Gayaza. I've secured money. But it did not come out to $25,000. It came out to $10,000. Kati abantu nabagambe sola kutunda maka gange agesse buku. Wanga gamakana gakolera mutabani wange. It is my sweat. Nakolera mutabani wange n'abalala. So that maybe ensi bwe libakwata kuba lisobola okutandikira awo. Abantu bagamba obuzibu bwavudde ku governor tewafuna ssente kiki? Omukyalo obuzibu bwe bwava bwali bumu. Yajja nga talina ssente. Era bwe yajja agamba nsobodde okufuna ssente zisasula wooteeri w'ensula njagala onnyambe oketalinga entambula oketalinga security entambulirako oketalinga n'okulya naye ng'ekyokusula nakimaliriza bw'opangisa apartment tebakuwaako mmere n'agamba n'ekirala njagala kulaga bannayuganda muze nninamu ku lwaki ne mugamba naye ebyo bw'oba obikola kikyondekera okusooka mu 2015 wagenda n'enkola wano Girl Power n'ekwasaganya Girl Power n'ongamba ku show bw'ebeera 2015 nengamba 2015 bano kwasaganya Girl Power wangamba ku show bw'egenda obulungi nja kuwa $4 bwe tusala $2 era yetusala nakuwa meka n'ongamba kanzire mu America we tulina ssente nagamba kanzire mu America noonye ssente nja zikuweereza bw'wagenda tewasobola kuraisinga na $10 oba $4 ebyo byonna omuntu asobola okusonyiwa n'abeera awo naye ekintu ekikulu kye bayita respect kino njagala bannayuganda mukiyige. So bwe yajja yasasula apartment kyokka kye yasasulako nagamba atya nagamba njagala oketalinge ku mafuta ag'emmotoka njagala oketalinge mu kulya kwange njagala oketalinge ne life yange ya night life eye Kampala. Why? Kubanga bba wange omuzungu agenda kuweereza ssente $200 ate n'ekirala
embeera gye ndimu kati totya ngenda bw'oba oganya okudawutinga ng'omuzungu tampe ngenda kukusingira nkusingidde infact sigenda kusinga nkusingidde emmotoka n'ettaka lyange lyebusaabala ne mugamba naye emmotoka eno wagitunda dda kati tosobola kunnimbako kinagamba naye tofaayo ekyapa kikino era tata wange omumanyi ne mama wange omumanyi byonna mbikusingidde yabikuwa ebya ddala yabinkwasa naye nga taata we nga bw'omumanyi taata we yali taliiwo taata we nga siiba atambula Masaka balina n'olumbe wano lwa mbuga bayirulated n'embuga yalina omukolo embasaka eyo kati juzi wano bali babadde festive season ogimanyi abadde atambulako kati muzeeyi bw'akomawo naŋŋamba ne mubuuza munayitaga kiriwa ekyapa kiriwa muzeeyi nagamba ekyapa ngenda kinoonya ngenda kikuwa tofaayo ekyebbanja tofaayo tujja kusasula ngenda okuwuliriza nga ntambula nga nenkizuula nga maama we yakyasinze okupulenga role ey'obuyaaye n'obufere wanga bakizanya babiri kyova olaba abaana bano benkugambye ab'edubayi be batwalanga abamalaaya batwala sente oziweereza ku nnamba ya maama we era mu kujja wano yalimba oyo omuzungu yali amugambye toddamu kutwala abaana bange batwala Africa kubanga already bali mu divorce issues baawukana omuzungu namugamba nga betwawukana abaana bange tukola ki tobatwala mu Africa baleke babeere wano baweereze bawala bange abakulu babalabire ne famire yange nagamba nedda maama we alina kansa owa mu mabeere mama Donizera namulimba ninga actually mama we sayina kansa wa mu mabeere mama we ni Muffere number 2 they are two it's a tag team. It is a game they have been in for Nkugambye have been monitoring this for the last 5 years. But I was waiting for the right time. Kati sivude buvi lwakuba nina obusuusi na busungu bwonna. Yes, mbanye $1,500,000, there's no problem. But at the end of the day, waliwo ekintu ekirala kiri-identifying ekyengezaako okugamba ebikolwa bye tebitandise leero. When you are on drugs, you are on cocaine, you are on whatever, ebino byebite Tinzira anywenjaga. Ebyo byonna kugambye you are getting it from the horse's mouth kibedi. I've tried to try as much as possible mugamba komya bino. Abo abavubuka bonna abali wano bonna bulaba mutambulirako yasula nabo. Abakozesa nabo wayimiriyo $5,000, $3,000, $2,000. Buli muvubuka yina gwalaba nga mu clip ezo nga nzikwata wano mu governor wa bonna bonna abasulako. By principles namugamba bisobola. Era kyamuluma nnyo mu mutwe muli. Nagamba omusajja alisto principle yasoma nnyo ne mugamba by principle. Nawe yayagala okutwaliramu. Yali alowooza nsobola okusula naye. Nze ne mugamba sibikola. By principle. Abavubuka bano batambula nabo basangane Kampala abajjawo. Wano mu bidongo be bavuka njala abasmart wa tobalaba abana abayimba abayimbi batambula nabo babeera nabo all through. For her that's the channel aina akasagaza okamanyi. Yalowooza asobola okugula omuvuka kyovola abulavuka bamuyingirira bamubeerako just to give them money nenga balivuka ba Uganda tebagala kola that's the problem. Bagala bukola tinga teyasoma nga teyakola kintu alaba gwa wansi bagala fast breaking life dream business etaliyo buli lwalaba omuntu nga yagala ku encha atandise okola enkeera gagawale manya genda kufuka mubbi bye byadonezera byabadde alimu kaweddemu kyovola nkugambye America n'embassy genda mu kima ye first Uganda gwe mwende okulaba nga alandikako airport nga takoze ennyonyi temututteko wantu walala wonna kugenda mu shotiko otugambye America n'embassy yakubidde. Yes. Era obadde ku embassy leero. Yes. Abadde mukamaawo omuwaddeyo bamugye mu America akomewo Uganda. Mukama wange tabadde mukama wange kubanga tansasulangako mukama we ye yakusasulako kati byakuwa ettaka biki byonna mwabimaliriza singa businzi yali sinze businzi era maama we tulinda bulinzi bondi egweko ku Friday babituleetere era tunaba tugenda ku clearinga bondi ku Jinja Road ojja kubeerako ojja kumpita nina okuyita ku bondi njagala akumeka simanyi oba yagenze mu America ajja ku flying enkyakomewo yazeyo mu America ayiya yagenze mu America agenda kuwa level ebyo tebiriyo bya social media yekwata kasubi nzakimaze eno film yaweddemu dda kaweddemu gwe ina interest yo kugamba ina level why ebigambo tebikola bigenda practical Donzera aina omwana wa Big Eye kituufu alina omwana wa Big Eye yo kuba yatugambye juzi n'atugamba si wa Big Eye yabadde asaba enta 30 bazimuwe. That's how fake things are. ku nte ze Big Eye yafuna naye nga Big Eye talaba mwana ati ne mugamba how can you do that? You think that guy is dumb?
omwana abadde akuwanga ssente omuvuko yakuweereza ku ssente ogamba takuweerezanga ku ssente siba olimba yagamba bigayita aweereza yadde 10 akola ebyo kutunda nabagambye ku social media ebyonoonese bye musinga okwagala era amawulire bwe gahiitinga nekugamba Kibedi yakutte ente agajja kutunda oza kulwaki now it's moving because the truth is being revealed bwe kiriyo kati mwe mwagala kubeera abasinga bwe bagala bwanayogera ebintu byawedde firimu yawedde ebigambo bitandise okutambula the end movie ewedde it's only you who is stupid who to say that it means ejja kuba nga nsigala mukyamukkiririzaamu firimu yawedde sealed deal ate gwagimazeemu yawedde dda temuddamu kuteekawo bintu birala temuteekawo propaganda mulala yenayina yawedde okay ebigambo bye bisemba Kibedi njala kuwulira abaana abato abawala abato abavubuka abato the only best thing you can do just try to make sure omulimu gw'olina gw'oba oguwerako saving akasenteko bw'oba wasoma Katonda akuyambe onoonye omulimu mulimu guli profession bano abantu abali mu diaspora abasinga obungi bali bubi majority bali bubi obubi bwabwe buli bukya bakolerera lubuto lwabwe era omuntu bwakulimba mu jangu ogende mu America jangu ogende Bungereza sooka omubuuza okola mulimu ki bwakugamba asiimula amabira g'abakadde atambuza mbalaasi asenya manyo ga mbalaasi atambuza mbwa asiimula uyu mugambe ebifu ogwo omulimu gukolebwa p low class abantu gye bali abali e Bulaaya abaasoma bw'oba ogende Bulaaya n'osoma you can get a better job gwosobola okustandinga muve mu bino wadonna they did not go to school and P2 dropouts what can she do open shine your eyes please bino binjagala abavubuka muyige gwe bwobeera nakakalimu okokuluvuga bodaboda osiimuula oyoza mmotoka okusikuka chapati okola bino obulimu gwalejjaleja kyokola buli lunaku tereka 15 for the next 5 years you'll be somebody kino kyekibaluma gwe bwajja wano yakulekedda tasobola kukisuubiramu oyina ewuwo woobeera owebulaaya bwajja agenda mu apartment ye gwe weepangisiza era bw'atuuka nakusanga ng'owawasa omukyala olina abaana basoma maybe olina kabodaboda maybe olina akamotoka ako yeewuunya n'agamba ye onabijjawa they say mu bulamu buno olina okubeera ne targets you have to wake up in time bino mbibuli abavubuka abakyali abato bw'obeera myaka 25 the chances zogende Bulaaya okuba ekyo it's okay ne bw'obeera myaka 4 omuntu akulimba mu jangu linnya ujje otunde ebyewammwe okola ebyewammwe bino bitunde just because you're excited abasinga tebakola lwakuba Bulaaya bo system yaabwe esobola okulabirira omukazi n'abaana ekweka benefits those are the things I want you to take note of okay gweno munnange ebinyuma bisigala biwooma bigwa byokya eno bagiyita kaweddemu Zella part 1 part 2 erimu ki Kibedi ng'akyali mulamu Allah ng'akyamukuumye tujja kutukomawo ne part 2 tova ku celebrity track sigala ngo subscribinga like our pages wonna mfolenga ku Instagram Alan Cruz Facebook Alan Cruz Devotion matovu kwa linyo ku camera okubanga ensonga zonna tuzikwasaganya bulungi nnyo eno bagiyita celebrity track munnange gwali tatumanyi naawe yatutegedde onakulejo bambi sharing a video eno etambule ekwateko yo yena gwe kikolako Tima Brighton batumiddeko nnyo mbagala nnyo Jacqueline Kezabu Sophie mwena abali mu Tima Brighton mbagala nnyo otherwise for now I'm out. Celebrity track subscribe.